oluvannyuma lw'okufutiza essomero lya Mukono Junior lye baakubye ggoolo 2-1 bannantameggwa b'empaka z'okusunsulamu anakiikriira Uganda mu muzannyo gwa East Africa egya pulayimale aba Seeta Junior School Mukono baaniriza ttiimu yaabwe wakati mu mizira egy'amaanyi. Amanya gange nze Serugo Brian nga nze head teacher wa Seeta Junior School Mukono. Njagala okwebaza Katonda kuba atuwadde essanyu. Ttiimu yaffe ya under 14 ye yawangudde ekikopo ekyensi yonna ekya Uganda yonna era ffe twasinze era ffe tugenda okukiikirira Uganda mu mupiira gya East Africa. Kapteni wa ttiimu Jonathan Sebuliba ayingiddewo ku parade wakati mu mizira nga bamusitudde waggulu nga n'ekikopo akiwanise n'alyoka akikwasa omukulu w'essomero lino Brian Serugo. Serugo annyonnyodde abayizi obuwanguzi essomero lye bwatuuseeko mu kusamba omupiira ogw'abalenzi ogw'ebigere mu mpaka ezimaze wiiki nnamba nga ziyindira mu kibuga ky'e Mukono ng'amasomero 21 okuva mu disitulikiti eza Uganda ez'enjawulo ze zagyeetabyemu. We are proud to be in Seeta Junior School Mukono. You know, our team has been training and we won the championship, and as of now we are the qualifiers of the East African Ball Games. Congratulations, Seeta Junior School Mukono. Congratulations, my little ones. Congratulations, Captain. We are to represent Uganda in the East African Ball Games. Congratulations to everyone. Seeta! Seeta! Bano ekikopo kyabakwasiddwa Kamisona w'ebyemizannyo mu ggwanga Reverend Canon Dr. Duncan Mugumya ku ssomero lya Global Junior empaka zino gye zaafundikiriddwa ku Sunday. We want to congratulate the captain and the team of Seeta. Now they are bringing us younger boys. Even the medals. Serugo asiimye badirekita b'essomero lino ababateekamu ensimbi nga tebakoowa n'agamba nti amaanyi tebagatadde mu bya kibiina byokka wabula n'okutumbula ebitone by'abayizi. Njagala okwebaza bakama bange ba directors olw'okututeekangamu ensimbi kuba Seeta Junior School tetunulidde bya mu kiraasi byokka wabula tutendekera ddala omwana okuviira ddala mu by'okuyimba mu by'emizannyo na buli n'ebyempisa wamu n'eddiini. Njagala okwebaza abazadde olw'okututeekangamu obwesiga ne batuwa abaana. Seeta Junior School Mukono lye yawangudde ekikopo kya East African Qualifiers era ffe tugenda okukiikirira Uganda mupiira gya under 14 egya East Africa. Brian Nuloki nga yatwala ebyemizannyo mu ssomero asiimye abazadde ababateekamu obwesige nga babakwasa abaana baabwe nabo be bakutteko n'omutima gumu okulaba nga batumbula ebitone byabwe. Twagala okwebaza abazannyi baffe, abaana baffe, abayizi baffe olw'okutukiikirira obulungi oba okukuuma brandi yaffe nga Seeta Junior School okwolesa ebitone nga ffe bawanguzi ab'omwaka guno aba FEASSSA Ball Games eza under 14. Timu yaffe ya Seeta Junior School
ye yabadde abawanguzi oba ffe tugenda okukiikirira Uganda mu mipiira egya East Africa egya under 14. Twebaza administration olw'okutuwa obuyambi, olw'okutudduukirira nga ttiimu n'okuwagira ebitone eby'omupiira okusinziira ddala ku mijiji gino emito. Tukkiriza nti abaana baffe tubategese bulungi ne bwe banaaviira mu primary ne bagenda mu secondary bajja kuleka omukululo ogwo gwennyini gwe tubawadde. Twebaza bwenna mwebale kutuwagira, n'abazadde baffe mwenna tubeebaza olw'okuwaayo amaanyi gammwe ne musapootinga abaana bammwe bano nga bakuzibwa mu bitone, kubanga ensi eno bwe yatuuka omwana alya ku kitono kye, era tukkiriza nti abaana bano tubatendese bulungi gye bujja mu maaso bajja kufunamu nnyo mu by'emizannyo. Ye musayi muto Jonathan Sebuliba nga ye kapteni wa ttiimu naye ayogeddeko naffe. My name is Sebuliba Jonathan Goodluck from Seeta Junior School Mukono campus. I'm in primary 6. I want to thank all our teachers, the administrators, the help they have given us, our coaches, the two of them in their absence, even my team here. As the team captain, I have been praying so hard so that we win these finals, mighty Father. And I know you are going to even win these ones you are going in East Africa. We are ready to get the cups for municipal, and we are also ready to win again and bring the congrats to our school.